Weewaawo obadde okimanyi nti ebirooto birimu sayansi mungi era magiki mungi, era ebirooto babitukweka nnyo oluvannyuma lwa bajjajjaffe okubasobya. Baasobya lubaale nnyo era baanyiiza nnyo lubaale. Abaana abaliwo olwaleero ab'obulenzi n'ab'obuwala, lubaale ajja ebirooto abisulise. Bw'otaba mugezi tosobola kubimanya. Ebirooto si kyekintu ky'oyita eky'okusaaga, kubanga ne bw'oba oloose ekirooto nga kiwanvu n'otegeeramu akantu kamu n'okakola naye ng'ekirala tewakitegedde oba tokoze. Okumanya ebirooto si matooke kulya, okitegedde? Kubanga buli gw'onoobuuza ekirooto ajja kikuddamu. Oli ne bw'anaalinyibwako empewo olwaleero ajja kugamba nzivuunula ekirooto, okitegedde? Neeyabaddeko mu mbuga mu nnaku bbiri ajja kugamba nkivuunula. Buli omu tolina gw'ojja kubuuza aleme kkuwa ansa, naye olabira ku kukola bintu ne bitavaamu. Akati ekirooto ky'omukyalo ono kikwekeddwa nnyo, naye kikwekeddwa kirimu kabakandawula. Njala tukiwulirize bulungi, osanga tujja kifunamu ekyokuyiga. Naawe eyo bw'onooba ofuna ebirooto, naawe ojja kumanya nti lubaale ebirooto byatuwa birimu sayansi. Omukyalo ono agamba nti yaloose omwami nga muwanvu nga mweru, nga muwanvu nnyo nga mweru. Akati omukyalo ono yagenze okulaba ng'omwami ate nga mu ddakiika emu ng'afuuka mumpi. Omwami ng'ayambadde ebyambalo biringa by'Abayindi, nga yeesuulidde ebyambalo by'Abayindi ng'ayambadde ng'Abayindi. Kati omwami kyava agamba omukyala nti taata wammanyi ne maama wammanyi. Okitegedde? Akati zaali teziri busa, omukyalo ono yagenze okulaba ng'ate ayimiridde mu muti gw'omusambya ng'ayimirizza okugulu kumu. Okitegedde? Akati omukyalo ono yagenze okulaba maama wa boosi we ng'ajja. Ogambye nti yakutunuddeko eriiso limu n'agenda. Ate wabadde oli awo wagenze okulaba nga boosi we yennyini ajja. Boosi we bwe yazze n'akugwa mu kifuba n'akukwata ku mukono ne mutambula mwaggukidde ku nnyanja. Ku nnyanja mwasanzeeko abalwana nga balwana. Wagenze okulaba mu nnyanja nga muvaamu omukazi ng'ayambadde engule. Omukazi ayambadde engule n'agamba luno olutalo naalusobola, n'omugamba ojja ddusobola. Omukazi n'abuuka n'alalira n'ensingo, ate bwe yavudde waggulu n'addamu n'agwa mu mazzi. Kaakati njagala nkuvuunula ekirooto kino bw'okivaako ng'ogenda kuwanga tto. Akati nnyabo omwami yazze nga muwanvu nga mweru, agwa mu bbendobendo ly'Abasese. Omwami yazze nga muwanvu nga mweru, agwa mu bbendobendo ly'Abasese. Yajjidde mu kituntundu ekya jjajjaffe Kiwanuka n'ekituntundu ekya jjajjaffe Mukasa. Ekyo kimu. Egyo emisamwa gyadde gimaze okweyoleka. Ekyo kimu. Ngenze ku kyokubiri. Wagenze okulaba omwami oyo eyabadde omuwanvu ng'ayimpuwa. Eryo kkowe eryakubiri, ogwo mweso gwakubiri ng'ayimpuwa. Bwe yayimpuye wagenze okulaba ng'ayambadde ebyambalo ng'ayambadde ng'Abayindi. Oyo kabaka ndawula. Okitegedde? Misambwa gigenda gyeyozaamu bweyoza step by step. Oyo kabaka ndawula. Kyokka yajjidde mu katundu kandahula. Okitegedde? Ka Kinyolo kandahula. Oyo ndahula. Okitegedde? Kati omwami yatambudde adda ku kiswa, naye ekiswa kyadde kyafuluka. Kyeki? Mu odi esoose mu kuddibwamu nk'okusoose, wakati oyina we weerabidde nga oyina enkoko munda mu lubuto ng'ogisikayo nga tevaayo n'omusota mu kamwa. Bw'oba ojjukira eddoboozi nga tukuvuunula ekirooto ky'ekisoose, tukugambye eddagala ly'olina okunaaba lirina okubaamu ettaka ly'ekiswa. Olwaleero ebiswa ku ttale gye biri, abantu beeguzizza amataka n'ensozi zonna abantu bazimbyeko, tojja kusobola kufuna kiswa kifulufu. Ekiswa ekifulufu tojja kusobola kifuna kuba ojja kisanga mu poloti ya muntu. Omusawo Senkulu oba Nankulu alina kufunako ttaka lya kiswa n'alyoka akuwa ekyogo ekyo. Kye tukulambise mu odi yeesoose. Kati kyekimu kyekino ekizze mu mweso guno ogwokubiri. Omwami abadde ayambadde ng'Abayindi, ogenza okulaba ng'olaba ekiswa ekyafuluka wali ku bbali. Kyeki? Ogwo gubadde mweso, gukuweereddwa kabaka ndawula.
weetaaga okunaabirako mu bubwe kuba kabaka Ndawula ye nannyini biswa naye nannyini biswa ebiramu okulaga ekiswa ekyafuluka aba akuwa mweso okunaaliza ku kiswa ekyafuluka kyokka omusawo yenna gy'otambuliza ensonga alina kifunako bufunyi ttaka lya kiswa kuba ennaku zino bayinza okukwatira mu poloti y'omuntu ng'onaabira ku kiswa. Okitegedde kakati awo bw'ovuddewo ogenza okulaba ng'oyimiridde mu muti naye ng'omuti gwa musambya ng'oyimirizza okugulu kumu. Ekyo kitundu kyakusatu. Omusambya mununula. Erinnya omusambya gutegeeza okusambyasambya ensonga zaffe, erinnya lya nnono. Omuti omusambya gwe gukola empagi za lubaale kyokka omuti omusambya gulina erinnya eryokubiri eriyitibwa omununula. Bakugamba weenunule naye oyina kuyimirira butengerera. Okitegedde? Weenunule naye oyina kuyimirira butengerera ate oyina kuyimirira ng'odda mu maaso. Ke kabonero ka ŋŋaali ku kabonero k'eggwanga eyimiriza okugulu kumu kugulu okulala kulaga kugenda mu maaso. Oyina kutambula ng'ogenda mu maaso si kudda mabega. Ate bw'oba oyimiridde oyina okakasa nti oyimiridde butengerera nga togwa. Toyina kugwa, toyina kunafuwa, toyina kukoowa, toyina kudda mabega, oyina kudda mu maaso okusobola okwenunula kuba ensolo gye bayita lubaale bw'oteerwanako ekulya. Banne lubaale aluma, lubaale muzibu, lubaale akukyaya emikwano, akulemya obufumbo, akulemya emirimu, ofuuka olutwe, buli omu n'ayogera ku ggwe n'ataliimu, ne gwe wali osinga n'osaba ne gwe wamma n'ozannyisa lubaale. Lubaale mulabe edduka, lubaale mulabe edduka n'okwatibwa endwadde za lubaale nga tosobola zinnyonnyola mulala. Okimanyi nti ebirwadde bikuluma naye nga tolina bw'obinnyonnyola. Abantu ne bagamba weeraguza, olabika olimu akalogojjo naye ng'ate kituufu bikuluma. Lubaale mulabe edduka. Kakati oyimiriza okugulu kumu ng'oli mu muti gwa musambya. Omuti gw'omusambya bagamba sambyasambyako ensonga zaffe. Omuti gw'omusambya mununula. Bagamba osobole okununula banno omusaayi gwo gw'otuddeko omugugu ogw'ekika. Bw'otakola banno n'abalijja n'abaana n'abazzukulu bakubonaabona kuba gw'oliko obulambe bwa lubaale, gw'olina omugugu gwa lubaale. Oyimiriza okugulu kumu bagamba olina okuyimirira butengerera nga tugwa. Okitegedde? Ogenza okulaba maama wa boosi wo ng'ajja. Oyo maama Nattimba. Nattimba ye maama w'ensi eno. Nattimba yavaamu Nambi, yavaamu taata Kabaka Bulamu, ye maama wa boosi. Boosi aba Kabaka ye musajja boosoose eno omuwanvu omweru, omusajja omumpi ayambadde ebyambalo by'abayindi, abo bakabaka. Okitegedde? Kati maama wa boosi najja ntunuddeko limu n'agenda. Oyo kirooto kinjasimuza n'okunjasimuza. Ono omuwala alabika mwenzi. Okitegedde? Alabika si mwenzi, mulwadde. Olaba ekirooto ky'okukiddamu nne yasimudde. Baba abawala nabo benzi okufa obufi. Kumunyonnyola bunnyonnyozi n'oyasimula. Kwenda kwa kikaaki. Okitegedde? Abaana ne bendeguza ne baba nga be baatuma. Olaba bwe neeyasimudde. Akati sijja kudda mu lulonda kambi, sijja kudda mu ludomo. Kakati obadde oli awo nga boosi ajja. Boosi ng'akugwa mu kafuba. Okugwa mu kafuba kye ki? Kye kitegeeza nti kola ebyaffe nga tukyaliko akaseko, nga tukyali mikwano gyo. Omusambo bwe guggwanga mu kafuba, labukirawo mangu, situkiramu. Okitegedde? Nga nkyali mukwano gwo, sobola okulaga bye njagala. Kwe kugwa mu kafuba. Boosi najja n'akugwa mu kafuba. Kugwa mu kafuba lubaale muba mukyasobola okwogera olulimi lumu. Naye abantu bangi tubafunye nga lubaale tebakyayogera olulimi lumu nga ne bw'omujjanjaba tawona. Okitegedde? Kakati bwagudde mu kafuba nakwatako omukono ne mugenda muggukidde ku nnyanja. Ku nnyanja gye mutuuse musanzeeyo entalo. Abadde akugamba nti oyina kuyita mu lutalo, oyina kuyita mu kulwana okusobola okwenunula n'okufuna ekkubo. Ansazo bajjajjaabo baava ku mazzi. Ansazo omusambwa gw'omukulu musese
omweso gwo Kabaka Mukasa gwe musambu omukulu mu lubaale wammwe, ye musajja omweru gw'osoose okulaba. Tukugambye agwa mu kitundu kya Basese, agwa mu kitundu kya Kiwanuka n'ekitundu kya Mukasa. Kitundu ekizzeeko ng'afuuse mumpi kibadde kigwa mu kitundu kya Kabaka Ndawula. Okitegedde? Kakati gwe guno omweso boosi waggwiridde mu kafuba. Oyo Kabaka agwa mu bbendobendo lya Bwakabaka n'akukulemberamu ng'akutte ku mukono ne mugukira ku nnyanja. Babadde bakugamba nti ebibyo obuyinza bwo, ebibyo byonna okubifuna oba obuyinza bw'okubufuna oyina Abasese okubamanya. Era mbadde mukyali ku nnyanja ne muvaamu omukyala ng'ayambadde engule. Omukyala si mulala, omwoyo gwe gutuddemu ggwe maama, ggwe nannyini ngule, bakubanja olwane okutuuka ku ngule. Omukyala bw'avuddeyo n'engule n'abuuza, luno olutalo yenze naalusobola? N'oddamu n'omugamba nti ojja kulusobola. Bakugamba nga yakugamba. Omukyala ye ggwe weebuuza mu mwoyo gwo, mu mutima gwo ti naye bino n'abisobola? Olutalo lwenjolekedde naalusobola? Lubaale nga muzibu, omulira nga bamwogerako nti lubaale taggwa, n'amusobola. Maama akugambye ojja kusobola. Bw'amaze okugamba ebintu ebyo nti n'omugamba nti ojja kusobola maama, ng'ayambadde engule n'abuuka mu bbanga n'addamu ne yebbika mu mazzi. Mwana ggwe weerwaneko, lwana. Mwana ggwe, baana mmwe ab'obulenzi n'ab'obuwala mulwane, mulabike nga mwetereeza. Bigambo bino tetubyogera kubasavuwaza, tetubyogera kunyumisa, wabula tubyogera wakati mu kulumirirwa. Ensi eno kyekyatuteesaawo mu bwannakyewa buno tubasomese mu ngeri y'okulumirirwa ensi eno. Singa tubadde tugenderera byaffe, singa tubadde tugenderera kusavuwaza, singa buli kirooto kye tukuvuunula, singa tukuteerako ennamba y'essimu ne tukugamba tusangibwa wano, jangu ebyo nze mbimanyi, naye tubavuunula ne tubaleka mu bbanga. Amakulu mutambule n'okumanya, mubeere nga mumanyi n'ekirwadde ekyangu baleme kukulagula nti eryo ddogo, ekikuluma mu kifuba baleme kugaa nti ddogo. Okitegedde? Okulota kino na kino baleme kugaa nti eryo ddogo. Okulumizibwa wano na wano, okulumizibwa si kye kitegeeza eddogo. N'olwekyo tubalumirirwa kubanga experience, ebbanga lyetumaze n'abantu, abantu banyinya batulumba mu ngeri y'okuyambibwa naye nga baalwawo, nga baakeerewa. Lubaale obusungu kasita bukula aba muzibu wa kkola. Lubaale kasita omulwisaawo n'omulwisaawo obudde ne bukuyitako aba muzibu wa kkola. Lubaale w'omutegeerera wandibadde omukola n'omutereeza, kuba lubaale aluma, lubaale mulaba edduka, lubaale muzibu, lubaale tategeerekeka, lubaale kyefuula. Era kye kisinza okubutaabutanya abantu ne baggweera mu makanisa. Kyokka ne mu makanisa tebafuniddeyo kalungi, tebafuniddeyo kuwona. Ekyenjawulo ekiriwo nti omuntu oba yakagenda mu kkanisa asangayo ebivuga, okubuulirira kw'abapasita, baddamu essuubi, naye essuubi lituuka ne libaku erikoma. Oli atuuka n'alaba ng'era kituufu asigadde akyatulugunyizibwa wakati nga yeebase mu mbeera z'obulamu bw'obuntu, mu mirimu, mu maka, abantu asigala atulugunyizibwa. Tubalaba bangi bakomawo, banga ffe abatudde munono tulina ebyama by'abantu bingi, titugenda genda nga twogera nti ono oli, buli omu tugende nga tubagamba nti ono naye yazze n'ono yazze. Byama abantu twetikka bingi. Oli najja nakugamba nti mpeereza mu church okumala emyaka 7, naye embeera egaanye, mu butuufu egaanye. Kituufu alabika lubaale yalemerako, alabika yannuma. Kale n'ensi eno si kuleekaana, ensi eno kutuula kwefumiitiriza, ensi eno tuula wansi wekkakkanye olowooza ekyokukola ogambe nkole ki, kubanga batusooka baatugamba ab'amadiini nti lubaale ye sitaani. Tugenza okukizuula nga lubaale si ye sitaani, myoyo gya kika, tolina gy'ogigula, tewali agigula, tewali aleeta lubaale. Kyetondeka twekanga tuliko lubaale, twekanga lubaale atuluma. Naye ab'amadiini ne batubuzaabuza nnyo ne batugamba nti ebyo oli ku sitaani, ebyo oli ku bya shiriki, kyokka nga tewakeerako nkya
kugenda kubako kyogula walabira awo nga naawe obirina. N'olwekyo kwerwanako twerwaneko, naawe tula wansi weefumiitirize. Lubaale si ye sitaani, kubanga lubaale takkiriza bibbe. Tosobola kubba wali luku, tosobola kubbako muntu ssente n'ojja n'ozikozesa lubaale. Abo ababba ssente, ababba bannaabwe be bamanyi ebintu bye basamira, kubanga lubaale n'okunyagako obunyazi omuntu ensimbi takkiriza, oba okusalira omuntu amagezi takkiriza. Okitegedde, ye lubaale owaffe kaziina Nansangwa. N'olwekyo sitaani gwe oba wakikwata nti lubaale ye sitaani, ojja kukaaba n'ensi nga bakugamba kimu nti eggulu ly'abaavu. Kyokka eggulu ly'abaavu, mu kyaki teri mwavu atuula mu maaso. Kagibeere mikolo, oba kabaka yakyadde wantu, oba Museveni yakyadde wantu, oba minisita yatudde wantu, obutebe bw'omu maaso bubeerako bagagga. Kyolaba ku nsi kye kiri mu butalabika. Bw'olaba ku nsi toweebwa kifo, bw'olaba ku nsi toteesa, bw'olaba ku nsi obonaabona, bw'olaba ku nsi obuliddwamu ekikyo, ne mu ggulu bwe kiriba. Okitegedde, mu butalabika bwe kiriba ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno. N'olwekyo ensi kwerwanako, ensi kutuula kwefumiitiriza, okwebuuza, ofune amagezi agagoba enswera ku bbi. Twetereeze nga tukyaliko eriiso, twetereeze nga tukyalabwa ensi, twetereeze ng'emyaka gikyali mimpi. Tuleme kulinda kwetereeza ng'emyaka gituwubidde akatambaala. Abaana be tukolerera era tujja baweerera bavuge ebigaali ku kyalo, obeere nga waakafa mwezi gumu bagabane ebibyo, beesuulemu jjulume, ebintu byonna bikumenyedde ebbanga eddene babitunde nga tonnaba na kuvunda mu ttaka. N'olwekyo tubalansinga ebitabo, tubalansinga ensi, tubalansinga obulamu. Ozadde abaana, kituufu abaana obaweerera, naye ate waliwo ekikugoba tekikutadde. Jjukira baava mu ndaayo, endaayo nkolimire, endaayo ejjudde obusungu, ate mwe muvudde abaana bano. Abaana bano basuubiramu ki? Kye kisinza okutubonyaabonya lwa bazadde baffe. Omuzadde ataakola n'omwana taba na future. Omuzadde atatereezezza lubaale, omwana aba asomera bwereere. Tubalabye abantu bangi experience betuzze tukwatirako, tuyambako, tulambika naye nga balina diguli. Olina gandi na diguli, oluzungu lwayogera nga alulya buli. Olina gamba ntuuseko ne Bulaaya yonna sina gye situuse, naye ng'olwaleero asabiriza ng'asaba ggwe omuyambe. Nyamba bwe ndifuna ndikusasula, nyamba ndidda ne neebaza. Ne bangi nga balina zi diguli, baasoma, Makerere baayitayo, bakolako ku mirimu egy'ebbeeyi, batuukako mu mawanga g'e Bulaaya, naye ng'olwaleero baagwa batereeza lubaale. Ekintu kiri kimu ekiri ku mumwa, lubaale annuma. Okitegedde, tukole lubaale nga tukyali bato, tukole lubaale tweyambisa akadde nga tukyalina amaanyi, kuba lubaale tategeerekeka. Omusanga amumanyi y'ayinza okukuyambako, bw'osanga atamumanyi akubuzaabuza, n'akuzza eno n'akuzza eri, oyo n'omuvaako n'ogenda ku mulala, n'akuzza eno n'akuzza eri. Olubaale osobola omutereereza emyaka egiwera 4, 7, 6, naye nga yakubula. Ebya lubaale biba bikweke, nga yakubula nga tatereera. Olina gga nti ntereezezza lubaale okumala emyaka 6 naye yagaana. Twamutereeza okuva ku bajjajjaffe baakubanga eŋŋoma, naye lubaale yagaana okutereera. Lubaale twatuuka ne tumuvaako, naye ng'ate lubaale tebamuvaako ng'okyali mulamu, kubanga akuluma paka kumaze. N'olwekyo mukazi ggwe weetereeze ng'okyaliko endasi, ng'okyaliko eriiso, weetereeze. Mulekeraawo okuzaalazaala ng'obumyu olw'ebeeya lw'abaana, lujja balemesa okwetereeza, kuba lubaale w'ennaku zino yeetaagamu obudde. Leebuleebu aba mungi, okusomozebwa kuba kungi, okukola ensonga si nnyangu. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.